Baganda bange ne bannyinaze mwasuze mutya ansuubire Omukama Katonda yabukeesezza asaana okwebazibwa okuba tukuumira nga mukyali balamu aye ne tusobola okuddamu okuwuliziganyako omulundi omulala naffe gye tuli eno Muzeeyi Ddunda ate atulunze bulungi alhamdulillah bwakedde bulungi eno ku saidi yaffe amannya yenze yeekolera itongwa kansuubire nti nammwe mbeere batwala malidaadi saana nga bwe nabagamba sifuna budde bwatulo kati ku lw'ebigenda mu maaso mu Uganda era twasalawo abantu abamu tubeere emizindaalo kwabo abatalina maloboozi oba abatasooka kuba mizindaalo era twasalawo tukunamye gavumenti ya Nakyema Yoweri Kaguta Museveni nga bwe kisoboka kubanga tuli balwanyi abakozesa amaloboozi tuli bajaasi abakozesa amaloboozi abatakozesa mmundu naye ate nammwe muli bajaasi abakozesa seereza enkola yaffe eri gye tuyita seereza abasasanya vidiyo netuuka ku buli munnayuganda era abalala ne mbakwasa eddimu eddene baganda bange mu vidiyo zino ze tukola mutemangamu nnyo obutundu obw'ensonga kubanga eriyo abantu eyo mu kyalo nga ega ne bw'aba alina smartphone talina data alaba vidiyo kubanga data mu Uganda wa buseere nnyo omulala nga talina smartphone naye nga bw'okeera n'otemamu kapaati aka katono w'olaba wenkwatidde ku kinyusi n'okaweereza munne bw'aliba agenze wamamaye mu kyalo oyo akyatijja ne Museveni oba atannalaba bintu nga bwe tubirengera agenda mugamba maama olaba bano kye bakola ensi ne maama we oba osanga aliyekuba mu mutima so nammwe muli bajaasi naye temwerabiranga okutemangamu bupaati obw'ensonga mu busaasaanyi naddala we mulaba nti tukuttewo nnyo mu kiwundu kya Nakyema Yoweri Kaguta Museveni otherwise muli bamaanyi nnyo n'okusinga ffe be mulowooza abatuula wano kiddamu muli bamaanyi nnyo n'okusinga ffe be mulowooza nti abatuula wano ffe tusinga amaanyi kubanga ate mmwe mutali ale ffe tubeerawo tewali muyimbi ayina maanyi nga tewali bawuliriza nnyimba ze kakati naffe tuli banafu nnyo singa mutumma amatu ne bye twogera ne tufuuka nga abanyumya ne bakasiru bitwogera temubansa singa mutumma amatu gammwe otherwise tambuza vidiyo nze ogwange gwakunamya Nakyema n'akabinja ke nze ogwange gwakuba gavumenti ya Nakyema n'akabinja ke nze ogwange gwakusuula gavumenti ye nga sikozesezza mmundu nga sikozesezza bwegugungo nga sikozesezza butabanguko naye nga nkozesa eddoboozi lyange n'okunyonyogera gwe fiiringize ez'obusungu ogambe nti enough is enough ekimala kimala amannya yenze yeekolera itongwa tutandise gye buvuddeko temwerabira Reverend Father Simon Lokodo yafiiridde mu ggwanga erya Switzerland naye olwaleero n'omulambo gwe tegunnadda nti baagala ssente kano nno ka message ale kayinza obutaba kaggwe munnayuganda naye kagenda eri muli munnayuganda agenda n'okola ne Nakyema Yoweri Kaguta Museveni naawe abadde planning ogenda okukola ne Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ono user omulambo gwa Reverend Father Simon Lokodo abadde akolanga ne Museveni olwaleero gugaanidde mu ggwanga erya Switzerland mbu ssebo tewali ssente bakyateesa biyingiddemu okuteesaganya balabe butebe bagenda osasula ssente ez'eddwaliro eri gye yafiiridde n'ezikomyawo omulambo kuno munnayuganda akola ne Nakyema Yoweri Kaguta Museveni mu bino oyigamu ki Reverend ono simanyanga Mutebire abadde gavana wa bank
baatuuka okumujja wano ne bamutwala e Nairobi nti obulamu bwe ye bwa mugaso nnyo tasaanidde na kufiira mu kasasiro wa wano gwe batateekamu ddagala. Obulamu bwa Mutebire baabuvalyuwinga nnyo ne bamusitula ne bamujja wano ne bamutwala e Nairobi basobole okumujjanjaba. Mutebire bamusasulira bills z'eddwaliro zonna ewatali yadde kugamba nti oba kwekwatakwata oba kukola ki, byonna byakolwako mbagirawo. Mutebire bwe yassa omukka ogw'enkomerero omulambo gwe gwakomezebwawo kuno okwabobwe ewatali yadde okusaba obuyambi, ewatali yadde okwekuba empi nga ne bills z'eddwaliro gye yafiiridde mu Nairobi hospital zisasuddwa mbagirawo awatali kugamba nti kitwekwatekwate tukole kitu. No. Mutebire okumanya ye yali wa mugaso nnyo era wa njawulo nnyo gye bali, baatuuka n'okusaasaanyiza ssente z'eggwanga ku kifaananyi kye ne bakitwala ekkololo bakikungubagire. Tambuza video gwe Munnayuganda. Baatuuka okusaasaanya ssente z'eggwanga ku kifaananyi kye, obufaananyi, ne bakitwala ekkololo bakikungubagire just ekifaananyi. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'obukadde bwe n'obwalunuma bwe n'atuuka okuva mu State House n'agalwadde ge agennyina bo mwenna ge mumanyidde ddala obulungi, n'ajja ekkololo akungubagire ekifaananyi kya Musiime Mutebire. Kifaananyi just teweerabira nti Museveni wonna waabeera kubeera kusaasaanya ssente za ggwanga, kuba omusajja oyo ali expensive nnyo okuva ku ntambula ze n'ekifo mwennyini mwagenda okusiisira. Museveni ali expensive nnyo okutambula okuva obuvi Entebbe okutuuka ekkololo ne konvoyi ye naye nga ze kungubagira kifaananyi. Olowooza konvoyi y'amafuta ago gaali ga ssente mmeka? Security yasaasaanyizibwawo ssente mmeka? Abantu abaali ebyobutebenkevu byonna byasaasaanyizibwako ssente mmeka? Ku kifaananyi obufaananyi kye baali mu kkungubagira just kifaananyi bakulaga nti Mutebire abadde waamu ffennyo. Tebaakoma ku ekyo, ekifaananyi kyekimu era ne kigenda ne musetteeserezo w'eggwanga giyite Parliament era ne kisaasaanyizibwako ssente. Njogera ku kifaananyi, sinnatuuka na ku muntu. Ekifaananyi ne balaba nga okkungubagira ekifaananyi tekibamalidde, ono abadde waabwe nnyo, ne bagamba nno mwategedde n'ennyumba y'obwagavana tugiwe famire ye tumusiime nnyo. Bannange ono abadde waffe nnyo. Ne tutuuka ku kutambuza mayiti ya Mutebire okugenda ewaabwe mu kyalo. Ezo zonna zaali ssente, ewatali kusondereza weeziri, eza Mutebire weeziri. Okuziika gwe ne kusaasaanyizibwako obukadde 409. Ye Simon Lokodo amaziika ge gawemmenta obukadde 409 eri mu kyalo. Tetunnagattako bino kololo wa tetunnagattako agakande, tetunnagattako kukomawo mulambo, naye bambi zinkuunye. Simon Lokodo kamukujje olw'okuba si wa mubbo, ali eyo mu firiji Switzerland, ali mu bunnyogovu, balemeddwa omumukomyawo okwabobwe, balemeddwa okukomyawo Reverend Father Simon Lokodo okwabobwe. Tambuza video, musajja wattu ali mu bifiriji, tebereza ensi yennyini ennyogoga, kale ate n'omulambo bagulese mu firiji, mubbo batyanoonya ssente zimukomyawo. Munnayuganda akola ne Museveni. Kino kikuyigiriza ki? Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Okusulanga mu galagi sikikufuula motoka. Okutambula n'abaana b'abagagga
tekikufuula mwana wa mugagga. Today Simon Lokodo babadde atambula nabo, babadde akolera nga mwe muli ne data games. Kola kino musajja wattu ali eri Switzerland anyogogera mu firiji naye nga Mutebire okufa kwe kwayisibwa mu bangu, okuva ku bujjanjabi bwe, okumukomyawo, okumuziika, byonna tewabaddeewo kwekuba mpi nga batuuse ne ku extent yagala okuwa famire y'enjo. Batuuse ne ku extent eyagala okuwa famire y'enjo, naye musajja wattu ali eri ali mu firiji, ali mu bunnyogovu, anyogoga bakulaga bakyanoonya ssente zimuzza. Gwakola ne gavumenti ya Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni, oba naawe apulaninga okugenda okukola nayo, ofunamu ki? Olwaleero tukitwale nti ennyanja etabanguse. Lokodo kyekyennyanja ekibadde mu nnyanja, naye ejjengo likikubye likiwandudde. Likubye Reverend Father Simon Lokodo limuwanduddeyo mu nnyanja. Era y'ensonga lwaki Lokodo okufa kwe bamututte nga kyonziira musajja wattu ali eyo. Naye ono omulangira waabwe Mutebire bamuziise nga malayika. Manya ekintu kimu ggwe Munnayuganda akola ne Museveni, okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Si buli mukwano gwa wasajja nti yafuuka omulangira. Era asigala mukopi. Kakati mwegendereze mwenna. Era mulabire ku Simon Father Lokodo, mwenna abakola ne Museveni n'aba planning okukola naye. Mulabire ku Lokodo ali mu firiji n'obunnyogovu n'olwo olubuto lwe lwonna lwabadde nalo n'olwo obunene bwe bwonna. Kakati Lokodo bamufudde empuuta. Empuuta zino ze batunda e Bulaaya zikasulubbana, zibeera mu firiji ne zimala mwezi mulamba singa tezifuna bakasitoma. Kakati ne musajja wattu omulambo gwe guli eyo guzimbagalidde ab'e Switzerland, bagukeeza mu balaafu wa firiji. Gusula mu balaafu, gusiiba mu balaafu. Naye ng'abadde muweereza owaabo abeeyita aba gavumenti, era nga n'ensonga eyabadde mututteyo yeyaabo abeeyita abakola ku ggwanga nti yabadde ensonga ya ggwanga. Teyagenzeeyo kusuubula, teyagenzeeyo kusinkana famire ye, teyagenzeeyo kukola ki, yagenze ku nsonga ya ggwanga. Naye nkulaga abeeyita abakulembera eggwanga today bamulese abeere mu balaafu akwatenga kasulubbana. Mmwe abakola ne Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni mubeere n'amagezi agalowooza nti bano bayuza. Imagine oyo omusajja bamuzaala Karamojja. Karamojja mukyala Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni Janati Kataaha, eyo gyasiibaasima mayinja ga mabbo, gyasiibaasima eby'obugagga eby'omuttaka, gyasiiba atigumbulira abakaramojja ku ttaka lyabwe olw'okubanga ye alina eby'obugagga byayagalayo. Ssente ze bakola Karamojja, wallahi olunaku ku ssente ze bajja eyo, kwota ya ssente ze bajja eyo emala okujja Lokodo eri gyali n'enteekateeka z'amaziika ge ne zirinda. Kwota ya ssente ze babba Karamojja emala bumazi okujja omulambo gwa Lokodo e Switzerland ne baguleeta ne baguziika okwabo obwe Karamojja. Naye olw'okuba bayinamu kiri ekigambo si wa muffe, kaakati kambabuulire ntera okubagamba mmwe abakola ne Museveni nga temumanyi pulaanizi ze. Ono Museveni atulabanga obupiira bugali mpitawa, kiyite kondomu mu lufuutefuute. Nabagamba omuntu bw'aba ayingidde loojo oba wonna wagenda okukolera ebikolwa bye ne gwali naye,
eyo kondomu agikwatanga ekyatika kuba egenda muwe essanyu ate mu kaseera keekamu ekuume n'obulamu bwe. Agikwatanga kalira ka mwana era agyessaako n'obwegendereza. Naye nkulayirira olumala ogikozesa asooka kufuna katishu n'alyoka agijjako naye agyenyinyala. Agijjako tayagala kumanya oba ekoze eti oba agijjeeko ati oba agijja ati azirongaazi yeemaze omukolera ekyo kyeteekeddwa omukolera. Olumala okujambulako ne gyagisuula nkulayya tayagala kuddamu kutunulayo. Kakati olwaleero Faaza Lokodo bawulira already alinga already used condom. Tebagala muwuliza, tebagala mutuna oba akomyewo oba takomyewo, tebagala kumanya. Njagala obbakakasa mmwe bannayuganda. Njagala obbakakasa. Naddala abatava mu basajja abo basajja batutwala ng'obupiira bugali mpitawa. Abasajja batulabanga kondomuzi. Bw'oba tonnagikozesa eba ya mugaso ne weeba mu kukola emirimu gy'eba ya mugaso, naye as long as omaze ogikozesa toyagala kumanya gy'ogisudde. Kino kyeyoleka lwatu enfa ya Mutebire n'enziika ya Mutebire bw'oba olaba bibalansinga ne Lokodo. Bw'oba olaba bw'obigatta bigatta. Bano babayita baana baliwo, baana beeka. Bali bazinkuunye bakaamukujje abatwereetamu obuleesi. Nabagamba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mulungi nnyo mukugolokosa mugende musiga ate nga gwasa alima awanene. Yaba wali nga atudde nga bw'omanye mulaalo munafu. Yaba wali nga atudde akutte muggo gw'olima. Ne mumala okukungula n'akugobaganya n'akugamba togenda kufunako mugabo naye nga ye gwe walima. Beebo amani basudde be yayimbako nti omunafu mu butuufu alya nnyo. Beebe yayimbako nti nze nasombanga ebukuta obwagimusanga ekisaka oba ennimiro. Naye bwe twatuuka okutunda n'engobaganyizibwa saamanya n'amagoba ge twakola kubanga saaweebwako. Kaakati n'ono omusajja mumukolere byonna ye mumukolera Museveni. Mumujajjatte. Naye mbakakasa teri ayinza kungula Museveni. Mbakakasa tewali ayinza kungula nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mwaba security organizers ez'enjawulo, amagye police n'ebirala. Museveni ali mu bakozesa tudde mugoba baganda bammwe ne bannyina mmwe ku nguudo mu Kampala nti temusaanidde kubaako. Mubakuba emiggo ye Museveni aba mu State House mmwe mumukolera date games naye ng'ate muzikola ku baganda bammwe. Mukubye baganda bammwe emiggo, mukutte kapito wa baganda bammwe ne mutuka okutwala buli kimu n'emisaalo gy'abaana abatunda ebyobusiramu ne mubitwala mu lufula batemereko embizi. Baana bangi olwaleero bagenda kudda mu kyalo. Baana bangi olwaleero bagenda kuwa mmanta ekyokulya ne famirizi zaabwe abantu bangi. Naye ng'ate ekisinga okubeera ekyennaku Sitaani gwe bayita Museveni yakozesa mmwe baganda baabwe okutulugunya abantu. Sitaani gwe bayita Museveni mmwe bwakozesa mmwe bakwasa kibooko nti mugende mukube baganda bammwe embooko. Naye kino ekituuse ku Lokodo njagala baganda bange mukirabireko nti bano tebatwagala, baagala tukozesa nsobi na twawukanya ng'abooluganda n'abooluganda. Tewali ojja kwesanga ng'abakubye abantu wano mu Kampala tekuli musirikale yavudde Arua, nga baana bawano waffe mu Buganda ng'era be basinze okusobyako mu Kampala babadde bannaabwe Abaganda. Teri musirikale yavudde Kenya
okujja okuba abakalamojja ababadde batunda enjugu awo ku Namirembe Road. Basirikale baffe bawano baganda baffe tufaanagana okuva ku kala paka ku nnyindo. Naye nga waliwo stand gwe bayita Museveni ali mu kubakozesa okuteeka obuvune ku baganda baabwe ne bannyinaabo. But njagala nkakase basirikale mmwe. Njagala bakakasa basirikale mmwe. Ono Museveni si muganda wammwe. Ono Museveni yuza ali mu batukubya kibooko, ali mu bakwasa maali yaffe mugimutwalire. Naye at the end of the day tugenda ku kyawammwe ate nga naye amaze okubasuula nga kondomu. Mwe mube mulaba kyabuvunaanyizibwa nnyo bannayuganda bannange okukwata omutembeeyi eyasuubudde ebintu atundire ku luguudo naye ng'ate abalina layisinsi eziyingiza ebintu ebyo bali munda mu gavumenti. Lwaki mulwana entalo ze mutamanyiiko basirikale mmwe? Lwaki mukkiriza Museveni obbalwanyisa entalo ezitali zammwe? Lwaki mukkiriza okulumwa ebikeeto byebyo bye mutalidde? Wallahi ya Mungu basirikale mmwe tuli baganda bammwe. Ono Museveni abakwasa ekibooko mujje mutukube ng'ente, abakwasa emmundu mujje mutukube ng'abayeekera. Si muganda wammwe, tabaagala era time egenda kutuuka abasuulewo nga kondomu. Natuuse okulaba abantu bennyini be yalwana nabo mu nsiko, abaana naddala abaali bakadogo bali eyo. Ennaku ebayonka butaaba nga mu bano mwe muli n'omwana wa Frederick Rwejema. Bw'oba olaba omwana wa Rwejema ye yalisuze mu nnyumba etali nkube plasita. Bw'oba olaba omwana wa Rwejema ye yalinywedde nga bicaayi ebikalu. Bw'oba olaba omwana wa Rwejema ye yali wammansa akawogo. Kakati olaba omwana wa Rwejema Museveni amukozesa atyo. Olaba Museveni alemu okujjukira Frederick Rwejema. Olaba Museveni alemu okujjukira abaamuleeta mu buyinza. Naye ate mmwe bamucaka bawante bahuudu abali emitwe gy'endiga. Mwe bamucaka mwe mulowooza mulijjukirwa nga muli kuba nammwe mubakuba emiggo mubafudde ente muwambye kapito waabwe ate nga gwe mukolera ye yayokya paka yadi gye baakoleranga. Basajja battu ne bakazi battu ennaku ne zibawambaza ne zibaleeta ku nguudo batandike okuyigga ekigulira magala eddiba. Nawe wennyini ali mu bakozesa Museveni y'omu abagobewo. Naye ffe be muli mu kugobawo, be muli mu kkuba ng'ente, situli babbi, tuli baganda bammwe. Kuffe tewali muzadde we gwe yaweerera ng'amuweerera kubeera mutembeeyi. Naye bwe twamala okusoma, bwe twagenda okusaba emirimu, baatubuuzanga ani akusindise. Eyo nayo koosi yeetaagisa mu Uganda, bagiyita ani akusindise, kuba nayo nkulu. Munnange ne tulemesebwa, ne twesanga ng'abamu tukunyeyo bukapito tugenze tukoze emidaala mu paaka yadi. Paaka yadi Museveni yagyokya wewawali amu. Wewawali ekizimbe kya hamu ekya Museveni. Ne tudda ku nguudo olw'ennaku y'ensi tandika okutembeera tufune ekyokulya. Ne ku nguudo mutugobyeko, naye ng'ate era si ffe twalondawo okubaako, kubanga tewali aweerera mwana we kubeera mutembeeyi. Baatuweerera kukola ebyo bye twasoma, oba at least ebijja mu ebyo bye twasoma. Naye twesanga ng'ennaku Museveni gy'atutaddemu etuwambazizza yugu etukubye ku nguudo. Ennaku bw'emala okutukuba ku nguudo, Museveni naye wennyini ali mu tugobawo ng'akozesa mmwe baganda baffe. Takomye tugobawo nga nkoko nti oba genda muveewo, naye n'emiggo kwegiri awali okuwamba emmaali yaffe, awali okuwamba ebintu byaffe. Tuddireyo ddala mu bwamasiikini, sinakindi tutandike obubbi obwa ddala. Obutabanguko mu maka gaffe bungi kati. Si lwakuba ne tulina mukwano.
tugulina naye amaka omutali nusu tegasobola kubaamu ssanyu wano basudde we yagamba nti nanfumbira aliwo ku lusuubo bw'ate oli maama bwakwavuwaza nga ne mumaka totwala buyambi ebyamaka bifuula olugero abo abakazi be mulaba baagala omusajja alinawo eno ewaffe byayonooneka si lwakuba tetulina laavu naye lwa muntu omu nakyembalira Yoweri Kaguta Museveni naye ekisinga okunnuma ye Museveni naali mugumidde okukola ebintu ebyo byonna kubanga ye Museveni mwenna mukimanyi nti sitaani ewedde emirimu actually tukozeseeyo ku kigambo ekisinga sitaani kuba kati leero Museveni yawamba obuyinza bwa sitaani obuyinza abukiza sitaani mu kusooka nabagamba sitaani yali boosi wa Museveni muno Museveni mwe yeegombera n'atuuka okuwamba entebe ya sitaani kubanga Museveni ayagala nnyo okubeera asinga. That is why bakabaka ba Buganda ababa baafa bayitibwa bassekabaka. Kakali ye Museveni yalowooza nti ng'enkoko okugisukkulumya ku nseera empanga bagita sseggwanga. Kale bwe yawulira ekigambo ssekabaka n'agamba kakati nange nze ssekabaka tamanyi nti yeeyise mulambo oba njuli. Ayagala nnyo okusinga kyova olaba yawalirizibwa okuwamba entebe ya sitaani n'agituulamu kakati olwaleero ye boosi wa sitaani. Mwoyo gwe mukolera okwongera okutuusa obunyigiriza bwe ku bannayuganda. Ye Museveni tetwali ewuunyiza ebyo by'alina okukola kubanga boosi wa sitaani alina kukola ebyo. Naye lwaki mumuyambako okukola ebikolobero ku bannayuganda bannammwe mukakasa Museveni bw'afuna gaapu enyaama huudu Museveni asobola okudduka naawe oba tukusanga awo ewuwo ne tukwata ekiwedde ne tusabula emiggo sina kindi okutta obusi. Museveni asobola okudduka naawe kaakati huudu basirikale ab'ebitongole by'ebyokwerinda mwenna abayambako Museveni okunyigiriza munnansi okutulugunya munnansi kino kibeere ekyokuyiga gye muli ekituuse ku Lokodo ali mu bbalaafu leero. Today Lokodo ali mu bbalaafu era enjogera gye bagamba nti tolina kyotugamba emutuukirako bulungi kubanga tudde Museveni amulaganze gwe tokyalina ky'oŋŋamba. Naye nga Mutebire Ssente zamusasaanyiziddwako n'ekifaananyi obufaananyi mpitirivu nnyo. Bakansalas aba KCCA ne bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku batembeeyi n'ojja weesanga nga babakutte bapakiddeawo ku CPS naye nga babakutte bonna bannayuganda bannaabwe tekuliiko musirikale mupangise. Naye nga mwenna mukolera nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mbalayirira baganda bange tuli baganda bammwe. Ono abakozesanga kondomu kakati today kondomu zize ziri ku duty. Naye bw'anaamala ozikozesa ekyo kyayagala kyagenda oziswa atagenda kumanyayo. Genda ba Angela Kigonya mumujjukira Angela Kigonya kansala w'e Rubaga 2016 yamukozesa muzannyo kyawo mu kugoba lukwago mu kanso. Olwaleero njagala mu nsongere ku Angela Kigonya waali yali kondomu yamala okukozesebwa yasuulibwa. Nammwe kyekimu kyagendo bakozesa amale abasuule nga bw'akozesezza Lokodo tudde ssaawa eno amulabanga kondomu era Lokodo afuuse masiikini nti wakusondera na busonderwa okuzza okwaboobwe. Wawulira mu kino yize mu ki kyeweerowooza si ky'oli munnange mwegendereze. Bano abantu tebakola nabo tebatambula nabo nkiddamu bano basitaani abaweredde eddala emirimu si bantu. Mwe mubatembeete kaba bakozesa tukolako volongoto naye kinaava mu yeebirako. Ono Museveni ssente zokka ze yasaasaanyiza Mutebire okuva ku mujjanjaba paka mu kufa kwe okuva kugenda Nairobi gye yanoonya obulamu zaali zizimba Health Center 3 wano mu Uganda.
Ssente ezasaasaanidde ku Mutebire zizimba eddwaliro lya Health Center 3. Ebyuma bye bagenze omujjanjabirako e Nairobi ojja kwesanga nga ssente ezaamusaasaanirako n'endala ze babulankanya zigula ebyuma bye bimu ne bituuka wano. Naye bano e Nairobi oba e Kenya baafuulayo ggulu. Ye wali obulamu obutaggwaawo. Simanyi abagamba nti Nairobi ye wali obulamu obutaggwaawo era buli afunamu olungubangu badduka mu ggulu ewali obulamu obutaggwaawo onoonye obulamu. Naye ate gye banoonyeza obulamu ekisinga okwewuunyisa teryali ggulu mu kusooka, naye abakulemberayo olw'okuba bannansi be baalifuula eggulu. Naye bano abatukulembera olw'okuba bagwira tebasobola kufuula Uganda ggulu, nti nayo banoonyeyo obulamu. Tolabangako munnakenya yenna adduse emisinde okuva e Kenya ajje e Kampala anoonye obulamu oba bamujjanjabi. Naye abaawano be bava wano bagende eri banoonye obulamu. Mu bufunze Uganda bagitandinga into egeyeena. E Kenya yo baafuulayo ggulu gye banoonya obulamu buli bafunamu olungubanguba nga badduka mu ggulu ewali obulamu obutaggwayo. Naye ab'e Kenya bo tebajja wano, naye bano babunoonyawa kubanga tebakulaakulanyiza nabo bakimanyi nti Uganda bagifuula geyeena, obulamu buli Kenya. Naye nga n'ab'e Kenya okufuula ensi yaabwe ey'obulamu obutaggwaawo, mwana wattu baakolerera kikolerere. Ebyo ebyuma biri e Kenya tebaabizimbira Kenya, tebaabiweesereza Kenya, baabigula ku ssente y'omusolo ne bajja ne babisimba e Kenya. Abaffe tewaliiwo nnyonyi oba lyato oba mmeeri bisobola leeta byuma bye bimu wano e Uganda naffe ne tufuna eggulu eri obulamu obutaggwaawo. Teri minisita wa Kenya adduka mu ggwanga nti agenze kumujjanja. Bakimanyi ensi yaabwe baagitereeza, baagiwa obulamu obutaggwaawo, weebuli awo. Naye ffe abaawano oli ne bwalwala mu ssenyiga addukira Nairobi. Kenya baagifuula eggulu, naye ng'ate naffe tusobola okukola eggulu ku musolo ogutusoloozebwako wano. Tusobola okuzimba Uganda ey'amaanyi eyeyagaza nga n'ebyobulamu biri malidaadi saana saana. Ssente ze bakwata okuwa abakungu babe bagende e Nairobi ne Bulaayi ewalala okubajjanjaba zimala bumazi. Ekisinga okunzanyisa ate bafiirayo ne weesanga gwanywedde omululuuza olamusa. Bwe mulowooza Mukama alya paani, bafiirayo abamu. Ssente zonna ze musaasaanya ku bakungu bammwe omwaka bagende e Nairobi ne mu nsi endala banoonye obulamu, zimala bumaze okuteeka wano, zigule ebyuma, zigule eddagala lye munoonya eri. Mwe temuyina njawulo na muntu akwata ssente ze nga ye buli lwayagala okukkuta agenda wa neighbor n'amuwa ssente nti nguze emmere, naye nga naye ayina ettaka, nga ssente ze zimu zasaazaanyiriza mu kugula emmere wa neighbor, zibadde zigula ensigo ne zisambula n'ekisambu n'asimba ewuwe. Naye bano si beegombi, si beekulaakulanyi, era tebalina njawulo na muntu agula mmere wa neighbor ali akkute naye nga ssente zaatutteyo. Zisobola okugula ensigo kuba naye ettaka alirina, erisambula n'asambula n'ekisambu n'asiga mu ttaka li ne yeebegerangako. Bo ssente bazikwata bazitwala Nairobi kubanga bo balina obusobozi obugenda e Nairobi. Saasira gwe zinkuunye waabwe Munnayuganda. Ssente zasaasaanyizibwa ku Mutebire ojja kwesanga nga zibadde zisobola okugula zi incubator oba nga mmeka abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka ne beewogoma omwo.
kwegamba bayambyeko nnyo bannakenya okukulaakulanya ekonomi yaabwe kubanga bo bannakenya baasalawo bayinvestinge mu byobulamu kuba bamanya nti neyiba mujjega muwumba tuutu muzibu ye ayanguyirwa nnyo okusiikiina oba okukola obw'amasiikiina than okwekolerera banoga ssente ze kambabuulire bw'obalabala e Nairobi awo Kenya gavumenti ya Kenya ssente zeesolooza okuva mu Uganda omwaka ojja kwesanga nga zizimba Mulago nnya okuva obuvi mu Uganda ssente gavumenti ya Kenya zeefuna mu Uganda ku lw'ebyobulamu ojja kwesanga zizimba Mulago nnya kuba ye yakimanya nti neyiba musajja omuli w'amagye omulungi anasobola kulunda nkoko ekule alye ku muwuula Ono Museveni alinga timba nkiddamu Museveni Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira olinga timba omusota gwe bayita timba omusota gwe bayita timba bwe gusanga amaggi gulya gali naye ate ekyewuunyisa n'enkoko gugiwoomerwa alenga amaggi tegagukkusa naye ate enkoko bweguleka neyekula asobola okulyayo obukoko bubiri nakkutira ddala n'omubuuza lwaki wali amaggi lwaki tewaleka enkoko neekula lwaki tewagaleka ne gaaluka n'olya enkoko n'okkutira ddala bulungi haye Museveni buli kasente k'eggwanga akagwa mu ggwanika akalyanga maggi tayinza kakubisaamu kazaale ebirala asobola okulya ku muwuula tayinza kuinvestinga ssente ezo mu ministry ya health era ebiseera ebisinga ne bwafunamu olungubanguba lutona baddukira Kenya yewali eggulu wano mu Uganda bataningawo into a hell eno geyeena naye nga byonna bisoboka eno Uganda gye mulaba esobola okubeera Nairobi n'okusingawo esobola okubeera Kenya n'okusingawo naye mmwe Mukama yabawa talent ey'obuteegomba Mukama yabawa ekitone eky'okugenda okulaba ebintu ewano ne mubireka eyo era nsaasira nnyo abasomesa abasomesa mwami Yoweri Kaguta Museveni baabonaabona nnyo kubanga Museveni ye musajja gwe wawanga waaka ku ssomero n'amutunulako n'olaba nti abikutte nadda ewaka abireka ku ssomero taagala kumanya ye mutwe byavuddemu ne Museveni lwagendako e Kenya juzi yabadde Tanzania n'agendako ewwa byonna byalabayo abiraba nga birungi era bisanyudde amaaso ge agenda okutuuka e Uganda ng'abirese eri kaali awo ensinzira n'ensaasira abaamusomesa okumuyingiza ebintu mu bwongo bakola batya kubanga bwe yabirabanga ku lubaawo nga bwaddeeka kiwedde kwata muggo genda weerundira entezo biri biwedde byeri ebyokusomera byakusomera kandi bwagendako e Dubai akomawo ngalonsa takomawo na idea yonna mu mutwe Uganda tesobola kufuuka Dubai addanga bwe yagenze musajja wattu wano nno wenkubaagiriza bannayuganda nga twalaba okufugwa enseekeezi nga twalaba okufugwa enkwezenge ono nkwenge actually twalaba nnyo okufugwa enkwenge kuba enkwenge buli lweraba eryengedde awo ng'emwenya emanya ngenda kulinoga naye tesobola kusiga waakiri ate naye yengeze wabula esekera lyengedde n'obuuza kaakati ono mwami Yoweri Kaguta Museveni lwaki tetusiga ne gengera ne tuseka ffenna nkwengi bwagenda e Dubai n'aseka nnyo alabye bengeza n'omubuuza lwaki naye togenda ewuwo n'osiga n'oyengeza oye Museveni naye ng'ekisinga obukulu ate ensaasira mmwe abakola naye
Simon Faza Lokodo jali mu firiji alinga kyennyanja baba jali Switzerland mu firiji Mutebire yazikwanga kabaka gwe okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira kusula mu garage tekikufuula mu motoka Mutebire bamuwadde level ani Lokodo bamuwadde level nti we just a condom otumala okukozesa tuba tulina okusuula kakati bambi wakwatira kabbo tugenda kuyisayisa bubbo ow'ekikumi ow'ebibiri leeta tukomyewo omulambo gwa Lokodo nenga gwa Mutebire munnange gwakomyewo n'ebifaananyi ne bikungubagirweyo ye Uganda ya Nateema lya Yoweri Kaguta Museveni naawe abadde atembeeta Yoweri Kaguta Museveni naye ng'okimanyi toli waamu bo wake up yenze yeekolera tambuza video tusisinkane